Ababaka b'e Kasese bali mu nteekateeka ya kusinkana omuwandiisi wa kkooti ewozesa emisango gya Nnaggumula okuli ogw'obutujju n'obutemu mu nsi yonna Herman von Habel ngono yatuuse dda wano mu ggwanga okuwulira omusango gwa Dominic Ongwen awera ennemba n'emisango gy'ekittabantu. Bino byogeddwa omwogezi wa Forum for Democratic Change Ibrahim Ssemujju Nganda n'ategeeza nga FDC ng'ekibiina yakwegatta ku babaka b'e Kasese okulaba nga oyo yenna yenyigira mu kittabantu e Kasese awozesebwa mu kkooti y'ensi yonna. Abantu abafudde mu kusooka baatugamba 46 ne batugamba nti bawaddeko emirambo 16 bannannyini baagyo ate eggulo ne baziika emirambo 52. Situmanyi oba abantu bali mu gavumenti kubala kwe kubatawaanya. Kwatuyinza gamba ggwanga nti abantu bafudde 46 n'oziika 52 n'okwata abala 16 n'obawa ab'eŋŋanda zaabwe ate nga wakyaliwo emirambo emirala egiri Fort Portal Kabalo ekyanaakuleetebwa maybe n'abalala bagenze battibwa mu bitundu ebirala. So bw'ogatta sofa abaakaziikibwa naawo gavumenti begamba nti ewadde abantu buli lunaku obeera ne figa ndala. Wabula Ssemujju agamba gavumenti yandivuddeyo n'ennyonnyola eggwanga ku muwendo omutuufu ogw'abantu abaafiira mu busambatuko e Kasese kuba buli lukya omuwendo ogwewa ewagwanjawulo. Nti abaka ba paalamenti n'abakulembeze abaloko gavumenti e Kasese n'obukulembeze obulala bamaze banoonya omuwandiisi wa kkooti y'ensi yonna ICC yatuuse mu Uganda basobole okumwebuuzaako butya bwe basobola okutwalayo okwemulugunya kwabwe mu butongole ng'ekigendererwa kyabwe bakamandas abaaliyo ne balagira okutta abantu omwali Brigadier Elweru Asuman Mujenyi ne mukama waabwe Yoweri Museveni abo bonna batekwa kuvunaanibwa olw'okutta abantu e Kasese. Ssemujju ayongerako nti FDC ng'ekibiina bakugatta eddoboozi lyabwe kwera eri ababaka b'e Kasese bateeke gavumenti ku nninga okulaba ng'omusinga w'obwakabaka bwa Rwenzururu Charles Wells Mumbere emujja mu kkomera. Kaatiriza nti ffe FDC tudemandinga nti omufuzi ow'ennono ow'aba Rwenzururu ayimbulwe bunnambiro kubanga buli w'otamuyimbula ekitundu ne kisigala nga kirimu obunkenke eggwanga lyonna lifiirwa nga tufiirwa abalambuzi abalize okutuleetera wano ensimbi ate nga mukimanyi bulungi nti Uganda kati olwayo ensimbi ezisinga obungi ezisukka ku trillion tuzijja mu byabulambuzi. Toyinza kuddira ekitundu ekirimu kyennyini obulambuzi ekirinaanye amakuumiro g'ensolo ez'omu nsiko n'okiteekamu obunkenke ng'abantu batunulira ebifaananyi ebiri mu mawulire eby'emirambo egigudde awo n'abalala abeesibye ku nnyindo nga bagenda okuziika namba y'abantu ennyingi n'osuubira nti abalambuzi bagenda kusigala nga bakyajja e Uganda. Joanita Mbabazi, KTV, amalindirire.